No. But I would like to thank them. Alipoota eno nga yapula okutuuka mu June ezingiramu ebikwatagana kuwanisa simukaadi z'abantu n'ensonga z'eddembe ly'obuntu naddala nga yali omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi amaze okufa. Okutulugunya abantu abakwatiddwa nga poliisi egezaako okubajjamu okubakkirizisa nti bazza emisango egyo mu luzungu kye bayita confession. Kyali badde kirungi abasirikale baddemu batendekebwe bulungi basobole okubuuliriza mu buzzi bw'emisango mu ngeri esaana era ekkirizibwa mu mateeka g'ensi yonna mu constitution yaffe. Ono era agumbudde gavumenti olw'okulemera okuteeka mu nkola ebyasalibwawo naddala ku buli bw'enguzi. Okutwala omuntu mu kkooti kiragira ddala abalala nti tojja kukola bikola ebyo ate n'ogenda. Bwe baba nga omusango gukusinze osibwe oba weebwe ekibonerezo ekirala. Sempewo agamba nti wabula bakyalina okusomozebwa kw'amaanyi naddala mu kukungaanya obujulizi obwetaagisa. Agadde nnyo okumanya ki ekigenda mu maaso mu bifo ebyesudde mu regions nga eggulu tuwulira ebadde emitawaana ebigenda mu maaso mu ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Naye tugezaako tutaddawo omukutu gw'abantu okutukubira oba okutuweereza obubaka ku intaneti. Ng'ayogerako naffe oluvannyuma lw'olukuŋŋaana olubadde wano ku Serena Hotel mu Kampala, Ssaabawabi wa gavumenti Mike Kibita asiimye ekitongole kya bannamateeka olw'okulafuuba n'okutumbula enkola egoberera amateeka. Singa tewabeerawo enfuga y'amateeka, singa tetuli wano, singa tewali makooti, abantu kwegamba tebabeera na ssuubi. Alipoota eno egendeddwamu okuba ttooki mu nkola za gavumenti okusobozesa amasiga asatu abakola gavumenti omuli ekitongole ekiramuzi, paalamenti n'olukiiko lwa minisita okutambulira awamu. As the second quarterly